Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Omukazi kimulisa egundi emumbwa nabebweru bagitumya iron kire is iron. Dokita omuzungu alaba mu iron kakibula ne bagamba nti abachina bali mu nsalo batwala nsonzi bajeze bakomezaawo wano ensonzi ziri mu kire bajeze bakomezaawo nga bazikozeemu bye byabo. Kakati oyo mutamivu musulo gwange kakati ate omukazi emumbwa gibawa abakazi okuzaala emanyi embwa tezaala mu Luganda embwa tezaala embwa ebwagula bubwaguzi walabye embwa ngaefe ezaala kati ate wambwa wabwagulidde ogumusayi bagujjawo ne bagukolamu eddagala guyamba omukazi tuderiva kati gutwala ewa Nambatya. It is dirty. Ajabigoba. So therefore, the two must nentu kabalina edagali bagamba ejiwonya okujira ko bota kagati obutamera birevu obutamera nvi baby bamusabuyetinga ku padi ya mwanyina amukulembedde ebirevu tebijja takaddewo kitwale wa Nambatya. Kagati Nambatya bamuteekaawo bamuteeke ne bali baawo ayunga nga tali wano akulawo sawa mukaaga funa wootuula tugenda kuyunga ate Nambatya abamanyi ate Nambatya mutwalire ensi 13 tekulya apira oli omusajja bamuyita erifu 3 ayite kabiriti alidde kuba minisita sente okamala obukamazi waali wano mbwakwata omuzimu gwa Museveni kati nebwomukwata kabiriti omuvunaanaki bagukwata Nambatya abimanyi, which means we must have parallel teams. This is why nti endwadde z'omu Africa ezisinga obungi tezijjanjabibwa basawo ba medics. No, waliwo ababuliza ebizimba mugunti omukazi yagaana okuzaala bamuwe eddagala kati kojja Kimbo akola lubalala kokoliro akola lubalala dokita kyamukola abazungu bebaye ya Viagra bamuja mu lubalala. That's why Mama Fina is more known than the chairperson of the Doctors Association. Kitegeeza nti if these things don't work nga tebikola tebyali survivinze bazungu. Abazungu bwe bajja wano batunulira obusamize esabo balizimbanga mu lujja ne bagaza mu bitanda munda. So therefore the two kubanga kati COVID buli omwaka tolaba Madagascar eddagala Madagascar baddamu odiwulira kasaba yalitwala mu gundi mu World Health Organization bago baligobe muno mulimu kino so tulina okukwata abantu aba the president must separate lwaki babasamize Museveni yabayita mu kalulu n'abasisinkana Nambole. Why doesn't he give these people separate funds? Why does he take them to Nambatya? Lwaki Nambatya si agenda n'abogereramu abasamize mu kalulu. And you don't tell the difference. The herbalists and the basamize are different. Kakati unless you analyze this issue esigalawo nti after 3 months era ba Dr. ba Museveni bajja kulaga kavunga erinye kuba what we did only 2 things this passing nti netto ekibuga omwabadde Olympics Japan babagema bonna kabagoyo kamala abavudde mu Premier League gundi European gundi bonna bafunye yakaloma kati waliwo ke bayita Delta waliwo ke bayita Alpha and Omega waliwo bakayita kikalimu ebika bingi akawuka
kandi ojotunuulira nti nze mbatunuulira nabagamba wano nti abasajja b'Emmengo bakyasirise naye bwe banayogera bagenda kuba mayanja adduke kati eriteeka littaka baalirinyemu. Why? President doesn't know how they operate. If the president wanted to save this bill yalyogedde ne Kabaka before. Kabaka statement gye yakoze tajja giwithdrawingawo. Kabaka talita withdrawing a statement. Ate buli Kabaka wa Buganda abeera n'erinnya Mutebi kiva mu kutebuka balabebe. Okutebuka okumanyi oteesa ekintu ate nodda advance. Every Kabaka of Uganda must have the name Mutebi. 2 teri mukulembeze ne governor yayogeranga na Kabaka oyogera na Katikkiro. Kakati ate ye president bwe bagenda yagenda na Katikkiro wa kakati nze sinabisoma nnyo. Who issued the statement between the two? Is it a state house statement gye bakwotinga o Kabaka yabuulidde bano kuba maye kati yayingiddemu ne Wasajja. Kakati kye bakubye Nabbosa Ssebugwawo nti bate bannayogera incitement ya muntu yenna. They are replaying the Kabaka's statement. Can Nabbosa Ssebugwawo order CBS to stop replaying that Kabaka's statement? Akisobola kubanga bano nze mbatuulye bwenti nyumba tunuulira and at times nakuga nti eriteeka siririemu ne bompa sente kuba namanya tekakati ye president has disarmed his team. Did he invite them? Did he brief them after the meeting with the Kabaka? Era kati buli omu agenda kugamba ensonga munnange baziteesa bwaba. Kati ekisenge kya Museveni mu Buganda kiri ku ttaka. 2 Muwanga Kivumbi yamanuvalinga. Muwanga Kivumbi abala is a strategist. Ate Muwanga Kivumbi abonyebonye nnyo bano bonna bampuuka ba scavengers abo Bobi Wine. Muwanga Kivumbi single handed ng'atambuza bigere yatandika kye yayita egonde popular resistance against third term. Sadi tekita third. Muwanga ne bamuyola nga lala zibeera mu bwomu. Bamutwalako eruzira ng'omutwe baguwanise waggulu kabangali. Yamala eruzira ennaku 4 ng'omutwe tegunnaddangulo. Nga ono Bobi Wine ali mu miziki gye mpuuga alimenga alya ssente. Tegonate. Ye pendulum ne Namboozi. Bo bawulye gye zivugidde. Kagati Muwanga n'aleka bano ne bakanya kino yakwata kya Buganda. Muwanga is a strategist. You cannot fight Muwanga using Nabakooba and Mayanja. Bagemenyire is a judge. Mayanja is a lawyer. Tebakola byabufuzi. Judges and lawyers, we call them to polish the language in the statement. Mutunule Beni Kiwanuka obote we yamukubira. Kiwanuka used to use legal lenses to solve a political problem. Land is a political problem. It's not legal. Nabakooba Mayanja tebasobola Muwanga Kivumbi. Even in Olutale nakyo onabadde mu office nabagandi uyu Mayanja ajja kudduka bajja kugandi abaana ba Mayanja babalumbye omukulu w'essomero akuyite ffe family yaffe ebonyebonye nnyo. To stand up against these forces kuba Museveni takimanyi ti bamafia abali mu government be balina amakampuni agagula ettaka. This is why amagye gagenderayo. President takimanyi nti bano abasajja ezo zonna land companies zowulira bagaga land companies abantu bali mu government be batuntubula abantu mu ttaka. Why? The land is for resale. It's not for development. Bwamala okutuntumula he must reduce his cost of which he does not want to compensate a tenant adequately. Menge ina land board. Yeah. Na Mirembe ina. Ekanezi ye ina. Nembuga ina. These are formidable forces. N'abasiramu balina. Yanti kakati n'ogattamu ate ababe ababbira mu buli wamu. Nti how do you reduce the costs? You reduce the costs by not giving the tenant adequately compensating. How do you don't compensate him? Violence. Gula omulamuzi
bagenda mu court ne babaga nti you are squatters a squatter tabeerako that this need a law ntule ne mayanja ne nabakoba nze nga mmanyi cause wekiva nti baatuula nabo President Museveni balintu kyovola bagavana mu 1928 yagamba teri musenza ajja kuva mu kibanja kye okujja kunganze ndagidde yategeera si kabaka agoba abantu mu ttaka yategeera keriziye goba abantu mu ttaka yategeera kuba baba wa square miles 94 mu ndagaano y'olwenda. So the matter cannot be solved by legal only. Ngakyemba gamba nti ne bwemugamba nti amakampuni agaleta eddagala galeta is exciting naye nga drug authority mu kifo ky'okuleeta eri omusujja ereta lyanziku ate ne mubawa ssente ne balyokya mafia. Kakati wano inagenda mu parliament n'okyusa Health Act nti asabujjakitinga muna Uganda ku ddagala efu myaka 10 teriyo nti first offender ani. How have I defeated these people? Mumulowooza basajja bano madefendize bati natandika okulwana nga bagiyita fellowship ye yankuba nga fellowship includes who is who in a government except Museveni and Muhoozi. Babeeranga ku Zoom nga baliko nkaaga nga boogera ekiro nga ku center omwajjako banne ye nayogera ne gwayagala nga America yagitaapingamu evidence ye balinako mwete mugimanyi. Ne basekerera Museveni nti akake katono bo batuula. Kati yesterday waliwo omukyayina yabadde azanyira mu byuma byange namulabi nga byagaza ki anti bamuleese ne bamuwa $5,000 naye lwakiti muzimba kati bazikubye ebyuma bye ku munaala kwennyini kwebadde asinziira ate is going to be blind. Mr. Chinese, you were brought here, you were given money $500,000 to tamper with my machines. I destroyed your system and you are going to be blind in 6 months. It's better to run away. Ogena musindika biribirio baba. Namukubya ebyuma n'omukka ne gufumuuka. Omulongoti. Hey. Alina okuziba amaaso. Agenda kuziba amaaso. Addeyo. Why don't you give me this money? Omanye omusango gwa organize gugenda kuddamu. Kati babasajja kye babasalidde. Babagambye nti abaatwalanga abaana okubatunda ebweru okuba labor companies tezina musango. That is a crime that was committed. Kuba abaana ba Uganda 4,000 were taken abroad and had their organs extracted. Babasokanga basabujectinga ku prostitution in India ne basasula ticket. Kati ababa company baba GM for the time being. Ne basigaza abakola lufula mu Uganda abafula amalwaliro akatale ke wakisekka abadde bakulamu ebintu basajjo nizinkaga mu basatu. You say chairman talking to a Mulago doctor, I captured you. And if you force me, I will reveal the names of these doctors. You see me, I'm a good man. Nabagamba nti Professor Kanyerezi yatandika omulimu ogwo. Professor Kanyerezi yali agenda okufa yagende Nairobi. Nasinkana mu Pakistan n'akomawo. Bwe yadda n'abaga nze mbivuddemu era ngenda wa Mirundi to confess. Kale nze okumanya ndi musajja muzibu n'emikisa yange ebintu byaffe by'enkumu. Mukulu wange Professor Kanyerezi yali amujjanjaba. Nga ngamba lwaki gwe sikutwala ne muganda nedda nga tasobola kukikkiriza. Era naye baali bamusi bamugamba omutima gwe guliro. Do you hear a normal heart? Agende India bamuttireyo mawugwe bagatwale. Yali tamanyi. Nze nagaana okugendayo. Kati abaabula ennaku ntono afe he came to me and confessed. Nandekera listi y'abadoctors be yali akolagana nabo. Kati laba ono chairman bo bano ba chairman neno tiimu ono ajoge nnyo ono ayolekedde ennyonyi kutemba operation tayina kyakola. You must resign from government. Obujulizi bumuluma nnyo. Is wasting time. Bane bamudduseeko $500,000 ogiwa mu China, give the money to me. Mbaleke gwakuwa baleke kakati ono chairman agende wa Kanyerezi amugamba nti district gwoba bivuddemu ffe tulina abaana abato tulina ki ono video obirina era Kanyerezi amugamba naye oba abavubuka mwakula mutya kakati
ebintu byenkubulidde nti birimu obuzibu era gwe okyabyagala nti yes for us we are young chairman yabadde naye wadde obutwa muyambe chairman yagula Dyson ali mitwetwewe mu nyumba bajigulira kati ne chairman yawulira dokita omu yekasa yalabamu erinnya lye bamutira mulago mbu yalwala covid 63 surgeons bagenda kesi etandika obanca babaganye okuwoleza wano ku Zoom batemba nnyonyi. If they don't go, their names are going to be released by the International Criminal Court. Bafweke ola babayiga wano olaba amalwaliro bwe tugatabala nze bansitira omwana naye nze mbagamba omayibbo bagamba nti they must get a 50-50 from me. Apaana amateeka g'eddogo tegagamba omuteego temulabagana ne bwaba mwana omwana nga yabaleetedde omuteeko mu famire mumuleka mu masaŋŋanzira kati bo bano balina kuteeka ssente ku akawunti yange baddidde akavubuka keerungujja ke kaleese omukyayina kali mu tekinologi gwe nina mwe mumanyi akwata audio ne video atambula n'okutambula n'amanya wawe mugenda sigenda bawa 50-50 nze mbayina kapa hand yayagala ngobe ku maradio n'alemwa kakati erinnya lyo kabalyogere tulayiba osigala mu gavumenti even Museveni got preempt you nagoberawo nga bukyali kubanga the entire cabinet nti cabinet etudde erigolizing okujja mu ebintu nti nga abaloya bawe babagambye nti if the parliament the government the cabinet in Uganda passes a bill in parliament donation kiba kitegeeza mu kibawonya nti you looked ahead but is now legal nga kizungu kibagamba nkiraba kizungu kyabwe kiroya kyabwe kibago kakati ze to me kibatebuka amateeka ngasobola kunzita bamugwani kitawindi bamuto bamutone bakwasa bagwa mutwe okumulinga pass kano kagenda kano what are we buying ne kagenda omwani ne kabba omusajja omukyayina bamubba millions of $4 omusajja yali ku rutinza abatujja kukaasa mutwe kajja kuba kafuluma mwene BS baba kafuluma mugondi ku capital akapa nkubolire omukyayina bamubba nina video nga basinganya abasawo b'emulago babayiikiriza bwe bakuulamu muba amusuubiza omukolera pharmacy oyo chairman yamusinganya golo kuba babagambye nti the two cases are different. For you committed murder in Uganda, those who were sending children, we cannot implicate them because there's no linkage, there's no evidence that these people are deliberately taking omukinjaje omusajja atwale ente mu bulufula ategera yakutta ne omusajja atwale ente mu katale akumubula hizo kubanga oli anonya yakulunda kati baba awuddemu ebika kati era kye bakoze abayisisi mu Pakistan gwe nagoba wano mwine omwana wange bamutta ne mukazi wange yawonera watono kati mu Pakistan bali abayisisi bali diusinze ku kibonerezo kye n'atasiru y'abano kuba bano yabalabirako ddala waliwo video ng'akomyewo wano ava okutunda container yasooka yakomawo n'ekipa ya wisiki nawa chairman sente waliwo video endala nga kabagamba nti essimu yako nagiyingiddemu no there is no good African with this technology bisamlan ne babatwalira abayisite babiri ne babanyonyola ministry mwe bavudde kasajja ne bukali kagenda kabaga naye onale bwe yangamba ti Mirundi musinza amaanyi era ne bwe yali bwe bali boogera n'abasawo b'emulago nabo babaga nti naye Mirundi nti Mirundi tugenda batumuono na dde waabwe awunye chairman yagamba mugenda waffe kuwunya naye kye mukoze ayina Dyson mu nyumba kuba yategeera nti abantu bamutegeera sawa yona yewo obutwa he has Dyson. I'm telling you, I'm not joking. He's listening. He's a serious matter. Naye omuntu agula Dyson n'amutereka kitegeeze ekyokwemala yakibabulidde banne yakibabulidde ensentami naye gwe yabulidde yamuwadde $2,000,000 yagenda ewasali n'amuwa $10,000,000 ye nga amubuulira bulwadde naye nga Dyson atambula naye nga nange bwe ntambula na kano kakati nze mbagamba nti why am I tough on these people? I lost my job siriddamu kukola mu government. When I was young I had a prosperous political career. Kakati the only way I have to go into private life, let them compensate my money. Never will effort yonna
president n'agabagamba nti banaye omusajja oyo gwendaba ayambala obukofiira bwaffe omusajja oyo gwendaba ng'akoze bino bijjase sebo muwe ekyuma sente bazibba president n'abalagira omusajja oyo mugende mu investment authority bamuwe ettaka yeka 5 nze muzimbireko modern printing press ne bagende waka Bushenga ti oyagala kuzimba printing press ndi ti nerabika ne baddayo mu investment authority ne balabanga eri mu Tamale Mirundi ne bagitta nenfuna omusajja omugagga era abantu banyambye nnyo to survive kuba bankuba ne balemwa nze saagala mulimo gwa government ate munankwatirawo we can only meet at a roadblock, we can only meet in a mass grave, we can only meet in a prison cell, we can only meet on a flight which I cannot forego. Omusajja nakwata ekizimbe ku Nassau Road naga nti oba Museveni yeta kusasudde nze kan compensate ng'otukoledde kiwanuka oyo atone general n'agenda mu State Council n'akyusa certificate of title ekizimbe nekirema to be Erichi Mirundi is a nuclear bomb. Muntu chiko mubonyabonya bwe mutyo. I'm happy that I have a united family, but I've suffered a lot. Kati bo balowooza mbu they ever have a meeting with me, never. Bagambye ekisinga kati desperation. President Kasaya wadde mukoddomi w'omulimu tebugenda akukagenzeeyo okumulaba abasirikale bakatutte n'obugulu waggulu tebagendayo yamubajjeemu. Butagala wagenze ne Wambabazi nabulabye Wambabazi emirundi ebiri ku byuma bwe bava wasere bwalaga Wambabazi anti ono Museveni yakoze decision yeki namubajja Museveni yakwata Mayombo namufula edisi we ngamugana kunywa mwenge mutabani wono muhozi Kaine Rugaba yasooka kukola ki yasooka nikatirula bangono muhozi yasooka kubeera mu business necessary mu divine union namuyingiza mu maje discipline kati nono yamugjeyo discipline si busika no si busika era tekyayogera nabo kati wabuli disparity bugamba ani yakoze diiro eya Mirundi nono kakati ne bufuna omuvuka werungujja abulimba nti amanye ebyuma byange webiri oyo muvuka mulaba ate nja mubetente omutwe ajja nnyo wali erubaga wembeera komawonkwase kababba naye kababbye miliyoni za dola mmeka mbuze manyiwe ebiri sente ze bakozesezza tumwebaze yagende South Africa n'aleeta oguuma bwe guti nga mulaba tegwakola ne baleeta Abachina ne booza n'amasimu gaabwe ne baganika nga mbalaba ne banywa ne wine. We have now defeated the miso ekisajja ekyomumontra nekikuba mbu miso red paper nekuba the story that put Mirundi under the bus ekyanzije wakalisa kyaliki bali president alagidde bilioni zange 7 ne bazigattako ne bagende wakalisa ne bapanga ne kalisa babba bilioni 10 kalisa noli bakalisa nyondo wawona kalisa wawona oli kawunawo ye alitamanyi nemuga kalisa listen omusajja alina abakuumi listen ate yali anti akoro yali amanyi nti njirina amukubira wewe buza gundi ono yagenda mu parliament nasemberanga kalisa bwinti vinkoto musomo be mutirewo yawona kubanze namugamba listen bwasinika amanye bwati what nemuka listen to these people bafakulaba president this is what has told them abagambi kwa Museveni yali atadde audit ku sente za covid kana akakaza akahereza akali ayino omuntu okulinga mangada ne kagende wa president ne bande wako ne bamugamba nti omusajja atulemesezaaje Museveni ate n'abagamba obanga byabogerako bikyamu mutwale mu kooti nga tebasobola ne buli kabwe wandika amanyaga nikanikiteekamu kankubeka sajja gwe teri of 50 yagala ki 50 put my compensation on my account. How much? Bazimanyi ezinjamu